tugenda basa tenete tuerabira banafa pandemic property services bebukaba ina politika kadikamu PM Entertainment Group Incorporated tandika butanzi egenda maso era bwonyumiro action to remember PM Entertainment Group Incorporated tutandika butanzi egenda maso nandi tusumulude Raymond Matindo picture ichani tandwegenda maso mpola sagala bakuhimiza bonyumereza atendete Anna Nicole Smith tukobyewo natende filmu ya Fendo egenda maso mpola uliriza tunulira ene manyikidwa nga skyscraper yetulaba the skyscraper ye filmu etandise egenda maso tulengera ekibuga Richard Steinmetz ye starring wa filmu etandika egenda maso eno sagala obengo gisubwa tonyumirizibwa atendete bamwe Miss Production welcome emination 888 straight up Banko Shikatichi echali tandikwa tulengera omwana ono obwala omulimu gwa kakala ya balonje nnyo Calvin Levels echali tandikwa agenda maso n'okulipotinga olugendo lwe era nga alina pick up gy'alina okukola ntambula ezo zonna entambula ziyinzibwa okuleka ne bakendeeza ku jam n'okuba ni jam akendera mu kibuga be bannaffe aba Elscott. It is a private company, kind of transport company. Mwana muwala abagagga baba n'emirimu mingi egy'okukola era obudde obwakuba bukerewa tebakyagala Jonathan Chula ekyali tandikira maso lead proxy ekyali tandikwa abazungu bano kyovola buli kizimbe agulukuba ka helipad omugaga okuba bukubisi munoga obaye mbadde ndi wano kyetume munyangu yeko ali ku Lubaga Road Tedre Imagine ekyali tandikwa maso nagambye KBS TV kwe tuba Monday to Friday tukwereza maso ku lutimbe yetegereze skyscraper. I'm heading eastbound leaving your airspace. Uyo Charles Yuba ngakwereza nga Fairfax bamukwanjulira Charles Yuba Roger, LA Tower. era ngenda okwegereza LA Tower bagenze maso n'okuba ne beetegekera ebyetambula mu banga eyo tomanya gatomala galeeta nnyonyi n'ossaawo Anna Nicole Smith Charles Yuba Branco ekyatandika egenda maaso tomala galeeta nnyonyi Lisa Giles ye kasimulizaire waayo oleeta ennyonyi oba olina okuba nga okkiriziddwa okugisaawo Steve Ramos entandikwa egenda maaso ate nate Jem Halpenny original scorer ekyatandika butansi egenda maaso mpolampola Kevin Mock ye firimu edita firimu eno etandise ate nga tugenda maaso nayo era saagoleke ne bakumiza banyumereza Frank Harris ye director of photography kale mwana mwala galeta ndege amaendeleza ndege kama wameleta ndege amebeba ya mbiko za huko William Apigeti John Lalante Scott Macaboy wa producer najja KCP business gere amukulu wa business etambula yangu wa business omulimu hey kugenda budde mwana omwalo no gakola omulimu gwe kagenda maso Richard Pepini Joseph Mahi be wa producer bayo kakati omwami ono gwe Raymond Matino ye director aleta donyonyi business badde muleka ye papanya ina briefcase gyali nayo era nga agenda maso ne business jago obudde badde bumulese ku kizimbe kwe bamusa afuluma kifuluma ate wale moroka ye mulinzi wansi kakati tugenda okuddako eno banaffe abakwasaganya company ya enyonyi eno nagamba nja kubeera ku peja yange badde njolekeddeka ye mwana mwala nyonyola mukama we nja kubeera ku peja yange mbenga nindiridde ate pick up call endala amasimu ge babakubira okuba nga batwala n'okubongerayo eno tulengera lwa abalinzi emboloka gye balina ya gavumenti ya America US government moloka zino nga zituuka bagiyita skyscraper gye tulaba evamu Miss Production ate nga bulijjo bikamu ne bebadere emaali eyina okugenda maaso okuba abawanyisa yiino Mr. Booker mwami Booker erinnya alina ganda nnyo lya Booker from Langley. Smooth. olugendo lubadde luwanvu oba terubadde lwangu okutambula okwano mpaka mulangire kati ate waliwo bino ebyagundi ebijja Let's do this. naga tukimalirize kuba omuntu atambula olugendo luwanvu okuva wano ate tekisaana mala budde ne business kumba bamalira business waliwo alandisa okwetolola ku bizimbe waggulu eri tunulira. It's not every day that you hold in your hand something that could affect the balance of power on the planet. Kale kyewunyisa kino ky'okutte mu ngalo zo okuba kisobola okuyuuzayuuza obutebenkevu bw'obuyinza mu nsi muno. When do we get the next piece? Kale ekitundu ekirala kiriwa eno half. Sam pays for this one. Right. Musooke musasule ssente ez'ekitundu ku kano ke tuleesole okubuuza ekitundu ekirala. Ogenda okwetegereza bano ate baaki. Thank you, Mr. Booker. Weebale mwana Booker. Kumbe nga bakama za Booker business
buka tovaawo buka tolina gyolaga giri weno ebadde wakati wa gavumenti ya America okuva mulangire omanya ekitundu ekyo ate kya CIA bino byonna bigenda maaso kumbe waliwo ddiiru abagiguddemu ate mwami buka abadde mu bizinesi ne balyoka leeta bagambye beetaaga paati endala tunulira firimu haraka kwe jawo nawe maroka jawo yangu wanda mtenkolani mulideko maroka nesimbulira hoyinesi ono yagenze n'ebiwundu bye ogenda wa tobako wodda ekyatandika butandisi yagambye kutuusiddwako the Big Property Services ebakabejjabo kaba kutuusako politika kadekamu wonna wejagala okwetola eggwanga ofiisi zaabwe ziri mukono era nga buli lwa Sande n'olwomukaaga balambuza mu abaagala ne babatwala ku estate zaabwe ze balina simu eri 0702-6755-65 emali egenya diwe gaze kutemubali serious abajikutte mbali serious banagezako amabega nemba sajja babikumpola abajaje betegekedde muntu akoze atya bannange waliwo embeera gwako noyagala okaaba amaziga nga buli luuyi otayiziddwa talina weyinza kuddukira era nekyekola nakwata briefcase eyo naginyweza ku mikono gye kumbe ne bana bamusazeko si bangu ogenda okwetegereza emabega gyafuna gaapu totwala maali komawo ne maali leete maali asajja bali kukimu baagala maali wetegereze tunulira sijja gibawa mwagale mugane sijja gibawa alebedde emaali agiremedde wetegereze sigiwaayo sijja gibawa ojja gituwa nze ngambo ojja gituwa ebyo byoliko emaali ojja gituwa Oh, my noble adversary. Ogenda okweregereza agala kanyuga maali okola otya? You know I can't let you have it. Omanyi sinza bale kafuna maali eno ate nga ffe tusobola okweregwa egifuna oga kirete basooka mukono n'agitanga tannagwa. Oh, Bella. Omusajja ayogeza maddu bulala ayogeza maddu nnyo sajja mukulu gye yagwa wansi yayabikirayo nekirabika nga oyo ye emaali bamugimusuuzizza ekyali kunyanjula firimu egenda maaso ate nate nagambye okuva mu Emis Productions Uganda munange oluvannyuma tugenda iwe mwevu Have a baby. We just have to wait for the right time. kyokka nagambye tulina okuzaala omwana obi omwana lindako saawa entuufu ejja ku mwana mulayo oyo abanja omwana When would we have time for a kid? I mean, you were... kale oba ngambagamba naawe kati nga naleeta ebyemirimu Fine for a year. You're the one making up all the excuses. bina byonna gwe bireeta oba tebitereera nze nagamba nti omwana kikulu Odds all day. I'm on the... kati ebyemirimu bye bito kuba ne wano wetuyimiridde landodi akonkonanga lumu omanyi otya bawe siikole Excuse me for... naye bane lwalumu onsonyiwamuko nange n'owulira amaziga gange sajja gwe babagamba wakabina akanene afambooko mukwano Madonna I feel. nze manyi bwowulira omanyi wempulira okakasi omanyi wempulira kyokka ontumyetumye nze neemugga byomugga ebyo I forgot. badde nderabire Drop me off. My car's still at the station. emmoloka nagirese ne ku poliisi nga nzeeko akasapulayizi tunoonye omwana naye ate kati ke bampise ku byemirimu tugende ontwaleko kyokka gwe gukutawaanya era gukutaanya nnyini kankikole mwana muwala alina obukugu mu nnyonyi oli omwami bbaawe wa poliisi babadde mukaweefube wakunoonya mwana omusajja n'abikolanga bwe bataagadde
kati omukyala n'alyoka amuteeka munyonyi bwamugulanyi wetera ku kizimbe. Wowe onzise mama, onzise oli ku mwana Nakalama otawanya nfudde. Emmoloka tewetanga kagaali kyobalaba n'ennyonyi toyinza gicolonga nga baasi. Kati n'atunuza mu kizimbe bw'atyo n'amugula n'ajjayo kati yamuleetera mu mpugulo. Siriddamu girinnya afazaali njagirawo akagaali. Okiwulira naye kowulire bwembeera ng'onde essaawa nzibu. Mwana muwala mu kyennyonyi nga bw'oweta akagaali n'owebaka koona alina engeri gy'agewusa ennyonyi. Tetukyalina byakwogera yeewozaako omwami tujja bitereeza tujja byogerako nze manyi tujja bitereeza kanjiveemu nga tonafuna ndowooza yakubiri weeraba naye ekyokunsikulemere mbombe osikudememe module osaagala namukwano era erigenda kale oba onyiiganyiiga pada mukazi n'akusobera omulembe guno abakyala ekintu kino basinga okuba bakiremerako nnyo era tebaagala bintu ebyo byatugende mu nnimiro otemayo 200 mbwale simanyi okunnyuka byebiki. Waliwo ennimi zibatakyagala kuwulira. Firimu yaffe egenda maaso ndaga yitwa ba Skyscraper. Eno yasookera ddala eya mwanamuwala Nicole Anna Smith. Kaakati waliwo abazze ku kizimbe kino ekya Zytec. Kyokka bazze bambadde ng'abakozi baawo. Era bano abagenda maaso no baabwe batereeza. Waliwo azze n'olukopo. Balina uzi. Balinga bamakanika. Kumbe si bamakanika. Teri makanika wa mundu abana spanda. Okufaana nabo balaga dakiika. Mwana muwala. This is One Rocket Charlie. Yeah, One Rocket Charlie. We're flying over at the Nuwatani Hotel. Okay? Waliwo client afuniddwa gwe balina abakima. To you too, Chauncey. Well, hello to you too, Gary. Weyo mukama we. It's a real yamuweereza pick up calls. guaranteed maybe more. So it's VIP. Kumbe ogenda okudda ku baami bano ababbye briefcase eno. Abasajja babadde bagudde mu ddiiro eno kwakyadde kibagasa. Era ne basanya omusajja azze nayo. Mwami buko oli baamusse. Era n'abasajja ababadde bakirimu ne babatta. Kati aliwo abakiino baba bakyagazaaki. Kati balengera ennyonyi mu bbanga nga ejjo likwe kumugamba nti abo be batutwala. Sajja olwayingira ekizimbe. Olwayingira ekizimbe. Ne batirawe wa security kumbe omulala ali nabo. Ekyo kye bayita inside man. Badde mayite mukyazze neeraliikirire ku musaala. Kumbe aludde waliwo alengadde waliwo Chongomini. Chongomini! Abakulaba ekituuse kawadwa. Sijja bikiriza ebikyo ojja bikiriza. Sibikiriza! 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 Ojja bikiriza. Ojja bikiriza. Bikiriza ate nnyo jjajja. Sibikiriza! Sibikiriza! Obigana. 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 Tobikiriza. Ng'ate tubireese. Mikiriza ndeka. So the Musajja tuyabikiriza lwampaka. story isn't there, Farmer Brown? So Farmer Brown says, after I finished humping my goat, the goat turned around and licked my balls. At which point, Kaakati mu kaseera kano ono yagenze okukola obwangu nga patana wa mulinzi. Era wabaddewo omulimu omugulabiko kuba ne balina okubatambuza ekyamuyisiza mu bwangu ng'aliwo ate ekintu ekitategerekese bulungi. Kale bakwateko bakola kibayitawo ogenda ku mulimu. well, let's jump on it. Naye ogenda okulira mbu ate waliwo amasasi agaavuze. Amasasi agaavuze omwami agenda maaso n'emirimu gye bamugamba waliwo amasasi agaavuze ate n'omukyala naye agenda maaso n'emirimu gye. Omulembe guno abakyala bakola n'abaami ne bakola. Bwe mugatta buli omu z'akoze wabaawo genda maaso. Prettier parlor than I'm accustomed to. Laba mukazi abasajja baatwala. So, Lengera omukyala ono abasajja baatwala. Man could not prevail with all the oratory. Njagala weetegereze. Woman's kindness overruled. Njagala weetegereze olabe. I'm feeling good hands already. what's our destination today, sir? Kati bamubuuza ssebo tukuzaawa. In Long Beach. Naga tugenda mu Long Beach. I have to call it in, sir. It's Tulina osooka okukubira abeeyo gye tulaga. Then ne batuwa approval ku kukola ki ku kulandinga kwaffe. Kati bano essimu eyabakubiddwa nga bali mu masekati g'okutambula. Babagamba benga bagenda okujja okukebera. Kuba wali eri mu bibuga nga bino eby'amaanyi wabeera alarm systems. Bwe wabeerawo amasasi agavuze oba alamu ezeesuddeko basi basindika ogenda okukebera. Kati basindise bajje bakebere. Baba bagenda okunyiga ogira okulengera oluggi luno.
lwaguddwa dda. Take the car and go around. Ono bano ab'ebyokwerinda sooka olindeko. Ab'ebyokwerinda oli tebamubba essasi n'agwa eri. Abasajja babano tebali munda tebandandise okuyingirira byonna. Eno si ye saketi gye tunoonya. Kati abazayitex bano balabika bali mu technology circuits and motherboards. Byonna biri mu makompyuta oba mu technology wa kompyuta ebima bikagezi munnyo. Kati ate ono yayingidde munda n'agamba nayita obuyambi. Kuwamba waggulu. Walayika waliwo abazze. Waliwo abazze. Wabete. Agamba banda tekagwamu. What? Who are you? Wegwani. Dada gugu nanyini. Itawo. Teke nga pingu yambala. Lwaki bano bafudde gwoyinaayina. Bazze kubba byuma bya technology. Bakibanda. Bakibanda. Officer tugenda maaso tusaba buyambi. Shot fired. Odagenda yitamu manju. Badage. Detective yali asigadde weeru. What? Endulu y'omuntu etoniwa muliro. Endulu y'omuntu erina engeri gyetoniwa mu kaliro. Yalaajana. Kyalaajanya. Polisi nejja. Kabi. Ne balinnya kivaani ne beeyongerayo. Agenda okuyita naawe manyi omuntu obwagazi obungi buyinza naawe kusula mitawaana. Munnaffe baamugjayo alemeggwa mu bizibu. Weetegereze. Wait for us. Tulindireko. Kati baamugamba babalindeko kuba tebagenda luwaayo. Kati ate ennyonyi ne bagijja kole akawaya aka leediyo. Omukyala ky'atalaba nti ennyonyi ekuliddwako eby'empulisiganya bisannyalaziddwa. Kati abaami bano nga bajja bamugambye abalinde. Mukyala alinda. Mr. Fairfax, I'm so glad you could make it. Our pleasure. Nansanyuse musobodde okikola. Would you like to partake in some of my delicacies? Wandyagadde okubanga munyumirwa ebimu ku bisuffu byange delicacies ebiwoomu. Gentil, mon frère, plus que ça. Rien. Another time, another place. Oli awo mbudde obulala mu kifo ekirala. Our business is of the essence. Omanyi business kati ate ze nkulu. Suit yourself. Okay. Our businesses is of the essence. Ekya delicacies kinaaba kyalulala. I don't say a fuck. Oli ayinza okugamba delicacies kumba ebintu biri sawa kaseesi. Gonna shove your teeth. Gwe olina amannya amasongovu. Should be shitting molars for a month. Bokola nabo basepatana wange oli wano olyebuka taseka alyebuka. Of your Aba bamube. Zitonsikasika. Kati gwe naawe. Kumbe nekiri kimanyi tasobola. Talina kyasobola. Ukanga kangani. Sajja tumunyivu nnyo. Look, I know how you feel. Nanyi bowulira. Jimmy was a hell of a guy. Naga mujwanyi wabadde musajja musuffu. He's like a brother. Tabadde musirikale mulungi kyokka wabula abadde nga muganda wange. Stay calm. Naye tukusaba okakane. Job. Osobola okulekani okola omulimu omulungi. Kuba buli w'okola ekintu ng'okulembeza busungu weekanga olemereddwa. I'm sorry about Jimmy. Mwana ekibinja ekyatuse ku Jimmy. Yeah. Thanks. Listen, you hear anything from Interpol yet? Unless we can find somebody with Delta 4 clearance. And I got no shit. Delta 4? Yeah. And the guy's gotta be a fucking merc. Yep. Probably work for the CIA at some time. How about the Zytex Corporation? You talked. Kakati ono yamugamba ndi abantu bano abasangiddwa emirambo egyagudde nti abamu balekande bakolera CIA. Naye ate wabaddewo kikoperation kino okugamba awalumbiddwa Zytex eringa kampani oba bano abakola technology n'ebisigadde distribution. One piece. Right. Without these other three pieces, it's useless.
ekintu ekyabbiddwa ku ssaayi ekyo nda kikiri mbu kiri mu bitundutundu bisatu. Kati baatutte ekya ssaayi ekyo kimu. Kati baguddeko bagudde ate ku mulala addiringa ekitundu ekyokusatu. Sole ekyokubiri baabano briefcase ne mini briefcase ono n'abikula eyiye. Bw'abikula eyiye briefcase yasoose okuleetebwa waliwo chip ye eringa circuit board ebadde ebulako ate ono yabadde nayo. Ekibuuzo kiri nti ebitundu bino ebisatu biba bigattiddwa bikola ki? Kibanda yamanyi naye poliisi naye ayina ki? Laba ensasula, laba ensasula, laba ensasula. Otalina mu ngalo tokakasa nti kikyo abadde akolerera kuyitamu. Leeta emaali batemu yangu otuve wano eyo nga tuvuddeyoko. Waliwo Nabitumbwe atuuka amagulu awujjuma mawujjume. Nabitumbwe yatuukira ku poliisi. Ogenda okweregereza Nabitumbwe ojja kutulonkoma. Omuntu owottebwa nga ekigendererwa kyakatandika omanya twadde na mugaso kati baamusta. Okutta okumu nagamba buli olaba omuntu ng'attiddwa mu nzita efaanana bw'etyo baba bamusirisiza being silenced. Ate n'okutemula tokitwala nti buli butemu kuba kutemula. Kati ekigendererwa ky'okutemula ekyo ge makulu g'okutemula. And now this gentleman, the security officer, has just been silenced by his colleagues. Kaka tudda ku Zytex. Zytex eno erina gundi main building yeno. Beautiful blonde. Karike babadde kadde mu downtown eri era balina sake lyade agezaawo kujjayo. Bagenda maaso n'emirimu gyabwe bakola. Nakugamba olijja eno watyanye ekikomando, watyanye ekikomando. Dudley Do-Right. Kakati Kayibwa ali wano. Kayibwa enseka z'enfirika nnyo abatanalaga kamera akato taseka mpakanya. The name's Officer Dudley. Nze sabo ndi musirikale omutendeke decorated officer kafulu mukujja mundu mu kiraato. Pissing out your nose. Ye Kaloba. Wait till I get my best. Nsobola okukuba essasi n'olyokojowera mu nnyindo nzanyisa. Eryo liba ssasi nalyo. Kaka tuba tuli ogenda okweregereza nga liwo omwami ataatuuka. Mike. Good morning, Mr. Pollard. Oleete mwami Malik. Nose to the grindstone, Ralph. Where are you going? Oddawa. 1600. Ku 1600. Mr. Drake's office? Ogenda mu office y'omukulu. Yeah. I've installed some new software on the old man's computer. N'agamba nina okupgradinga ebya software mu kompyuta y'omukulu. Kyekindeese. Ono yali software upgrader. Yeah, Kwega. you're right. I'm going on my round. Sure, Dudley. Copy that. Ab'ebyokwerinda security. Kaluli. Sajja mukulu ajja. Genda maaso n'omulimu. Mulimu guno agutambuza tayagalawo nzigotta. Weetegereze. Abajjidde mu kibakuntumye baabano. Ababadde ku Zytex emmanga downtown. Si wala n'okuva wano. Kyovulaba baliwo ate abaali nnyonnyonyo baako business gye bamaliriza endala. Kati omukyala wuno aboolekeza ye omulimu gwe gwakutwala kusaabaza abantu nga bano abali mu bwangu kasitoba nga akasente akajja mulimu ogwo kalina. Kakati yabagamba mujja kunsonyiwa. Lediyo gye nkozesa okuba nintegeeza gye tulaga nti tujja batuteekereteekere okulandinga kuba yinza okenda okulandinga nga waliwo ate ennyonyi eriwo. So lediyo eno nkulu nnyo okutegeeza gy'olaga ne baba nga bakugamba nti awali kiriya. Ka lediyo teyaliiko. Neera balandinga safely waggulu ka helipad ak'ekizimbe ekya Zytex. Kati waliwo abazze ng'enzija gye bazzeemu. Kumbe ku kizimbe kye kimu waliwo abayise waggulu. Waliwo abagidde wansi n'ekikolwa kiikyo. Ekikolwa kiikyo. Ekikolwa kiikyo. Kati ono yali mu kye bayita switchboard, watchroom. Ali mu watchroom. Kati omukyala ali ka pizza ali ku ndiba. Bannange yalina okuba essimu tayinza kutambula kukola kuva wano ng'ategeezezza mukama we waliwo protocol ezigobererwa
kati abadde mu wakiruumu ne bamuza mu dark room amasannyalaze gagenda okudda ng'ekimironko kirugenda ekimironko yegenda maaso. Mr. Charlie Drake? So yeggwe mwami Drake. Hi. Jebale. Mboko. Do you mind if I use the phone? Nyala kwesa ku simu. Just, use the one out there. Kozesa eri abweru awo. And, make it quick, I've got a lot of work. Kubanga oyangu enna n'ebyokola. Oh, and, n'ekirala. close the door on your way out. Ogula oluggi olwo ng'ofuluma. Kale. Bwe yeddula kannyinimu. Ye ategedde atya nti ndi mu ofiisi ya mukulu. Akagundi we kampadde ekitiibwa otali muntu gwe bayita mugagga nanyiga ne uba mwavu omwenye subiri jjenja bali kuyita bosi. With the Sensidor heat laser system. Lengera akube simu. Yeah. Wanje. Hello, Chauncey? Hey, Carrie. Why? What's up? Kyekiro. My antenna broke off. I don't know how, but it's gone. Mpuliriza yavudde osimanye etene evuddeko. First, I will take care of the phone. Okusooka katujjeko ebyempuliziganya twagala lugambo nga tukola byaffe. Hello! Kumbe ndaba kyayita. We'll lock off the building. Then tugenda kusiringa ekizimbe tugenda kiggala we lock off the building. Our permission. Nobody will be able to access the exit all the entries. Basazeeko entrance ne exit teri afuluma teri ayingira mpozi nga ffe twagadde. Kane batandika okuwamba buli mulamu kumbe ne yasindikiddwa ku police ogenda okutta security office oli abadde mu downtown wali ku Zytex bamuse. Basindise omukyalo ono nabitumbwe yakikozeeko. Kali bawamba buli mukozi akolera ekizimbe kino musa baagala okuba nti takubirayo nduulu mpaka bonga amaliriza ebyabwe. Kyobola ekizimbe kiggaddwa bagyeko ebyempuliziganya teri alabula poliisi buli kyebagala kikole nga kyakazikiza. Egenda maaso weetegereze. Enfunewo stama. Buli kimu ne balyoka badda mu system. Telecom Group by one bajene bolinze. Teri masimu ga office kula. Kati obedda kye balinda kiki ne balina business gye bagala okugusiza wano. Era bamala ogigusa. Bebe yongereyo. Naye abantu bano tobalabe mu business zaabwe babbi. Kati nguno ategeeza abali waggulu akozesa radio call. Nti omusajja azze. Babano. Bagenda maaso. Egenda maaso. Huh? This is Mr. Cranston. How do you do, Mr. Cranston? Ogamba otya mwami Cranston? Answer the fucking phone, man. Temuddamu ebyo gasiya naawe mutwalire obulwadde ntwalire ekibumbu njagala kulaba tugende sijja kuddaawo. Bagagga business baziwangaalira mu lugezigezi. Oba oli Kanyama ndi Musujja ndi oli wa Nfuba ndi wa Mpato. Nze kyandese business. Yes. Ekyabalese mu Zytex the home of technology nga balina ekintu kye baagala okugattirawo. Kizimbe kibagaza kati tasobola kumala gajja n'okisaba officially. Kati tekisoboka weno kikolanga omubbi. Why did you decide to accept my proposal? N'agamba lwaki wasaze okkiriza kye nagambye. The devil, I might as well go straight to the devil himself. N'agamba okulabika nasazeewo kubanga nzikiriza ekyo ekibi devil kyangamba nanke nyini nereese eri devil. Still doing that Shakespeare crap. Can we get on with this? Kati njagala onzije mu kasiya gwoliko stories z'aba Shakespeare tugende maaso naffe tukole ezaffe. Ba Shakespeare bakola ebyafaayo tubayigirako ki tetwagala naffe bali bantu naffe twagala ofuuka ffe betuli naffe bali tunyumyako ndi omusajja yatega bomu. Lwaki bagandi yatega efaanana ey'oli ebyokwerinda ono yalina ekyokwerinda yaze no gaadi w'omukuumi we. Era namugambye lwaki wakkiriza okukola nange. The money. Kadi sente. The money is the root of all evil. Okimanyi ni sente ensibuko y'ekibi. Oyogera biki? Bano babbi. Weta briefcase joze nayo. Mundu netandika. Emundu netandika. The deal has just gone wrong. Bodegadi bamuse. Boss akubiddwa esasi n'ayuza. Still see you. Ayuza nkulaba. Boss obagate. Bodegadi.
Bodyguard. D'accord, my butt is on the elevator going up. Wali elevator yambuka. Just got off on the 20th floor. Ku floor ya abiri. Kati Yosu. On the helicopter pilot. Panangeze ni pilot wanyonyi. Owadde ki? Bizibu. Ogwe. Kati ade yefude kyali Drake. Bano nyamuka ga briefcase agenze ne tajibawa. Baguza mundu sijibawa. Nawagambe sente si mundu. What is going on? Kati chicha kigenda maaso. Nakamimi kalibedde mpulira njika yike mpato. Echi wanto cheyisi. They are headed for the roof. Babu ndaba bagenda ngulu ku bati. Bosi yenyini abyenyigiddemu. Bosi abyenyigiddemu kasawuli taagala ebyo. Kakati efudde kyali Drake ndaba yekwekanga fala omanye sasiri awukana ku mbuga toyinza gandi eddebe ligudde nga sasiri erivuze. Jawo kese eno munange basajja bajja twegibawo abazaali banzite naye nga nabo kamba kange omwana nayingira ennyo abayingira ennyonyi asajja basembedde ate eb'ennyonyi birwawo kati bwedda ku by'ennyonyi oyinza okwekanga ng'obutembuzi bino bagiyita skyscraper egenda maaso End of life. Cancer. Enkomerero y'obulamu wabuboso bwaffe nzita musiro gwe gulabe n'ekitunuulira kintu kikino omuntu ky'okulaga n'ekikubba oga kolimira saagala mufa akolima weeraba kyawu kasawuli musajja muzibu nnyo omwana ono yeyenga bw'asobola okwetoola okuna sayidi endala ekizimbe bali sayidi endala awo ewali bajja neyewaayo waliwo buno obusimuula endabirwamu mwana muwala Nicole Anna Smith kati akantu kano akendabirwamu era abajja we katambulira oba oli muliwo okamanyi omulimu ogwo oba ogulimu kibanda amunoonya kati waliwo wano ekisipi ne bwesiba kuba ne bana abakola mirimu gino baba bakafulu baaba ogenda okwetegereza waliwo zino kebo za pule eri kyewuuba ani akyewuubirako kibanda anyiganyiga nga tolina kumba omuwala yiiyo okukirira nkoze ntya kibanda ogenda okuvaayo bwati omutwe waliwo ayiiyo ate nga yalina briefcase gye balina briefcase gye baagala waliwo agirina omuwala nakkirira nayo kali akantu kaba kawanvu kakukiriza mpaka wansi n'odduka okirira mpaka wansi nga kayimiridde ani akoze ekintu ekyo. This is not good. Yewuba adojinga masasi tanafuna sabawa neyetololera nsonda omukazi yewuba bwebubi nadda saidi eri owamasasi amudojinga buli wakyusa nadda saidi endala ku nsonda endala nange nja kusa endabirwa ziba ngumu endabirwamu ezo kasiya ezo endabirwamu ziba ngumu. Hapana. Kasi kikaka kumyawo nize kayimiriza akazi akekaliwa. Kumba omukazi naye nandise okuyiya. Kibanda kyakola ka switch n'akakuba amasasi. Afadhali omwala oli agwa kubewa nsi enkugo gasiya bulolo. Ndabirwamu siwe yatulikira. Ayitamu mpaka munda. Kati pule eri ezitowa aikirira. Kiro zaayo ntono ku zono. Yalina kusumulula kisipi okuwona okugajambulwa. Bano bagenda okujja. Find that bitch. Malaya yazulibwe. Kati malaya yaleese obuzibu. Nadda mu kizimbe. Briefcase alinayo. Briefcase ekuttisa. Kaluli. Agenda okweregereza ebyokwerinda. Waliwo emirambo ebiri ndaba. Oze kaki
Makubuya, kumbe olisi makubuya. Olisi makubuya ebyempuliziganya babisise. Buli ayita obuyambi bamuwulira bamusekerera. Kati omukazi ono yanoonya wayinza okweka briefcase eno. Kuba kati ekyokutaasa obulamu kintu ekiriwo ekikulu ekirina okuleka ne kigobererwa. Ekyokutaasa obulamu omukyalo ono ataasa atya obulamu bwe. Wetegereze. Super low. Mes amis, your cleanup was pitiful. There are people all over this building. Now hurry up and round up the rest. We will never find that pilot. Ekizimbe ekyo bakirokinze. Naye awambye briefcase abali mu bakereyesa. Bana. Bano bali mukanika. Mukola ki? Gwa. Waliwo mwana ate. Be careful. Wegendereze gwe. Kati fulowe ezimu ez'ekizimbe. Abantu bamanyi nti zalumbiddwa. Esaidi endala fulowe ezimu ez'ekizimbe ate bamanyi nti waliwo emitawaana. Kakati. Gwa. Mr. Drake. Mwami Drake. What the hell happened to you? Some people are trying to kill. Abantu ambagala kunzita mwana mwalono bamuzaliramu omukwano mungi agwogeza mukwano. Babano. Yangu wano. Mukola bukozi fujo jafu. Hey. Stay here. Sigala wano. Go. Get security. Nere security. Ndabe ekiri eno. Kasauli. Elevator and... hello. Bamulengedde wuuyo. On the rocket. Ayingidde elevator. Addawa. Agifuluma. And get in here quick. Yingira. Hey, take it easy, babe. Itwale mpola. Bakaze naku zino kati obadde onsika ki? Njagala kunsika. Kati ngonzise mangu. Nze nga balwa okunzika. Kuba kati obonzise ate tuli babiri ate ng'era gonzise. Kati bwenkulengera. Twale eri. Has a friend with her. Kibadde ekitandisa okuteera bikozi. Kibadde ekitandisa okuteera bikozi. Elevator nno yiyo. Ate ani agisibye. Ani ayimirizza elevator. Look at me. We're gonna make it out, okay? Tugenda kuva ano totya. Come on. Snap out of it. Yeah. Ne bamutereza mu layini. Ne bamujja mu layini. Ne bamujja mu layini. Laba omuwala waayise. Omuwala yayambye waggulu. Okay. Poliisi. After this BS. Ogenda okebera. Nice watch. Hey, listen, that's not really my concern. Kakati waliwo mayite yayiseemu. Bannaffe gyabadde bakola ddiru zaabwe abasooka. Era aliwo omuntu omulala yatiddwa poliisi gweguddeko. Otunatula okulaba mu kizimbe. Wawe yavudde basobole okubuuza ebibuuzo. Obula ebiyinza obbayamba batuusa ku ani yakoze ekyo. Well, I'm calling in. Hey, Clancy, Gord, you get anything on that weasel yet? Yabuuza obona alina kyafunye ku ekibagambye. It's like bad news, man. Somebody got to him. What does that mean that somebody got to him? I mean, somebody waltzed into the station and iced him. Kati yamugamba omuntu olwale kalwe yaba kwe galwe yamufunye. Have you heard from Gordy? Man, if I was you, I'd get... Getting to someone. Kubanga kumufuna. What's up? Kyekiriwa. Simanyi nange. Tell him I'm coming right in. Kati banekyabe wunyisa agenda otuuka kazimbe waggulu. Abaakoze emitawaana tebaalabiseeko nga waliwo security kamera ezibalaba nga bavaawo ez'ebweru. Kati beebuuza ani yamukutte omusajja ono yamusekwe simanyi ni. Has Kerry called in yet? Kati ono bw'atuuka ku kizimbe waggulu nga waliwo eriyo ya helikopita ku byempuliziganya. Yava akubira boosi wa mukazi we n'ambuuza waayi. Omukyala mwogerezeganya nti yankubidde ku simu awo. N'angamba musimanyi ate ennyonyi evuddeko ebyempuliziganya. Aye twali tukyayogera n'okwayogerera essimu n'evaako. Kati oli n'ayita ku basimu kubaako ekintu ekyo kyeraliikiriza nnyo. Yandibadde yalipootinze dde okulaga nti waliwo ekyamu ekitali kituufu. Egenda maaso. Tugenda maaso ne sinema.
mwana muwala ebirowoozo naye bitambula mukazi wattu ali mu buzibu kyokka obuzibu bwalimu simanyi oba omwami ali kukyajjukira ebiseera bye yamala ng'ali n'omwami omwami ono yali amuyigiriza ebintu bingi engeri gyali wa poliisi amuyigiriza okukuba ekimundu kumbe gwe bayigiriza akwata buli katikitiki omwami n'atyamu omukazi ono talintabukira kyokka mufo ky'okunjigiriza n'okufuba kaweefuba omuzza ku birala ebya sabbaawa nze mbimanyi mpozi golina okuba sabbaawa lwaki tokuba sabbaawa sabbaawa gwe buli ga sabbaawa ekintu ekyo kigenda kukolebwa kitya kikoleddwa kitya byali mu kulowooza munnange ebirowoozo bimutabukidde kyokka ate kati poliisi nekwata ennyonyi ensonga ezimu poliisi okwanguya emirimu gyazo bakwatiddewo ennyonyi basooke bagende balabe kubanga omukyala bw'abanga ate be bali mubanga omukazi asaabaza abantu bangi ayinza okuba yasaabalizaawo ate abantu abatategeerekeka ekyo omwami nga ye omwami kyamukanga Check all the other floors. Right now. Shut up! This man has something he wants to tell you. Omwami ono bamuguddeko naye olumuguddeko n'akola olugambo manyi kye munoonya naye wenkibasongerako temunzita diiru ngenda okubuulira omukazi ono waagenze diiru bano nga tebalina ddiru yaabwe ebeera nga y'amazima. These people are not genuine at all. Ne waliwo kadooga ali ku kigaali bino eby'abaana kyokka abatemu bali wano bwenyabo basimula busimuza nti omukyala alina enviiri ezifaanana ezooli ogenda otuuka si yeye ye maama w'akaana omutuufu wuno naawe oliwamu ne bali naawe kaluuli ondabanga omutemu obafaanana toba ne mundu wawe nfudde ogenda okabira mundu tomuli wadde amasasi omanyi kale tayagala kwogera naye n'ekirwadde ekyopapa kati olumu entabuka nkuba nsimula mangu kati omuntu ali trigger happy tatera kuba n'amasasi mu mundu kuba buli weyekanga akubayo essasi yitawo kati alina okuprovidinga security naye kenyini yeetaaga buyambi twekweseewa baabano jangu banoonya wakwekweka banoonya wakwekweka kati mpa amasasi gaba mu nsawo ndala kubanga atera okuba lumu era akubye boosi w'essasi musaala baali bagutemye kusonga mu boosi muntu kati n'agawo omukazi kuba embeera gye balimu ya emergency. Kati obambeera eno kubaayo sisongayo kubaawo bakiba kirungi nesisongayo nesooka omukazi afuluma omukyala afuluma mama adoi mafia kibanda kibanda mafia sawa Lady Kida a pilot for Chata. The situation has gone beyond the monotonous. Emmy's production, Emination 888, we come. Bebemundu, skyscraper, Mukazi. Bawe yali musirikale wogende bulyambwa. Alikudonga ategera kye bayita cover. Nicole Anna Smith egenda maaso sinema tumujukira mu firimu nga To the Limit, I Take You to the Limit. Nali kaguza kasi onyirira mu bali nokatunulira nakakola ko badde obusaasizi kalabe kwenyiriza okunyirira okwo konna kwaki nokatunulira egwe kati tosaasiranga mukazi ngo omunyoma. Never to underestimate a woman. Kati nkulayi tuli wa kusaasira malayo raka Kaluuli olabye ebintu bye
Mmazi. Nali newala okuba nengaaka emundu kenjewa masasi kuba kati laba awafiira omuzira tebaba nsi 5 kuba akanyama bwono laba amutadde wansi so kyotenye ekikijjawo kiba kitidi kumbe polisi etuuse batuuse ku kizimbe musajja mukulu no ye n'agivaako alengedde ennyonyi ya mukazi we kati ali ku bintu bibiri to protect law and serve okuuma abantu n'ebyabwe bwe buweereza obwa poliisi ate n'ekyomukwano naye kirina okuba kitunuulirwa. I know, but what? Oh, damn! Bwana! Got the emergency containment system on every exit. Ebintu byonna biri kyose emergency containment. I can't just stay here. Sinza beerano. Be careful out there, huh? Weegendereze. Sliver. Kayo neeza nange Semukiti. Unaamiise Semukiti kati omwami ayingidde omutendeke omusirikale omutendeke alumbye ababanda bano betwala bene mundu ziri automatic machine gun zalese tupitito buno ba poliisi babawanga bakava mu academy abasajja balina ne camera system ez'omulembe eziraga ni wali wazze Stairwell B ali ku floor 26 uyo njokuba omuntu esasi musirikale awera mukolokoto njakuba omuntu esasi nze kasawuli nti uyo mupoliisi ye atufubutudde eri mu downtown era yeyereese ne wano omwana w'ekigaali amalayo zize maama yamugulira kivuga talaba lwaki akipaakinga kati akivugira kajja kayita maama waako kumbe baamusse dda oli bulungi ntidde enjala maama wange jangu ababanda be baliwo batta buli kiramu oba oli mwana muto baabano nafuna bamukweka yingira sirika akutewa sirika omusajja be bana bakulanga ensawo z'amanda atambula atunudde eri bakebera nnyo emitwe gye giri banoonya buli wamu kyokka nga omukazi gwe banoonya ali awo mwena abatulaba nga musinziira mu bibanda video halls wena we muli tubatumiddeko nnyo naddala mwena abatulaba ewa mwana mulenzi Alex unique videos in the chair muli bakabi level videos you guys are big upon yourself efilimu egenda maaso twagala kulaba luddaje bigwera ne sinema yaffe weetegereze nga bw'omusirikale akukutanga yamize dayinamu mugudde kolasi talasi tado tonolera nabo mulasto ainayo Dame chintu kasungu wavukazibu kanyivu bitya kanyivu byawa I don't have time for petty games. Nkoye emizanyo gy'ekito Kill a hostage until you return. kati kanzite bano be twawambye mpaka nguzisa briefcase I have enough for about 1 hour. tugenda kutta. Look, I'm gonna find a safer floor for you to hide on. Ngenda kusooka ndabe floor ki oyinza obanga okwekebwa abataleete buzibu mwana gwe. Omusirikale naweza akabondo katono omusajja ngobanga mubbi nga alina ekifuluusi kye ngenze nakyo. Rastado ali ku duty. Rasta cover ekitwala omusirikale mu cover ekitwala omusirikale mu cover Rasta tabuse nange oli ogedde ku kya cover ate yandaze wa cover wa aliwo sajja bakanya amalengero omugongo gye guli lengero omugongo gye guli Nzirayo esimu nejja
Hello? Hello? Have the case. Case Ingirina. Yes. Okay. Is this one Rocket Charlie? Yes. Oh no, Robert Charlie. You release the hostages, and I'll tell you where I've hidden the case. Lika. You won't. Abawambe bagende, then nkulage ujje case. I'll turn myself in, and that way you'll still have a hostage. Sisobola kwewayo ng'okyalina biwambi. Agreed. Zikiriza. So, Kati? where are you? Oliwa. I'm where it's hot. Akoze eki. We've got a fire on 7. Fairfax, you have an appointment with a pilot on the 7th floor. Olina appointment. Ne pilot ono ku 7th floor. Waliwo omuliro ogukutte? Fire in the west, hall number 7. Omuliro. Kasawuli. Ne bakuzikiza akaliro bakazikiza. Kadi katono wadi system yaderaga ng'omunene. Waliwo system wekubira endulu gwe n'olowooza tuwedde. Kakati. If it isn't one Rocket Charlie. Ye Rocket Charlie. Jangu. Okay. Kale. I'm out of here. Zendoza nengenda. Deal, right? Diru. Kirabe kiduleke golaba nfaanananga. What's wrong with this society? Women like that. Be bakazi abo betulinda babo. Owandulira abasajja. N'omusajja bamusajja nga tawaayo banne. Clever. I found the woman. Wait, stop. Twakulabye oli wa lugambo nnyo. Hundreds of thousands of dollars. Muno mulimu emitwalo 10 ya dola. Win on it. Now he wants to make me his partner. Kale atukwatira wamu tukolagane. Or better yet, Hey! it's yours. Zizo. Era ziba zange ne uba mufu. Omufu abaako ne kyatwala emali. Thieves cannot be true. Ba mulabe wa lugambo aba ayogera ojja kulonkoma. Nada! Ye. Olugambo. Wegenderezanga nnyo omuntu ali mu lulime ne muluzise. Ne wajja kulya olulime. Teweesiganga munnanfuusi. Munnanfuusi aba yatondebwa munnanfuusi. Tebakyuka. Let the hostages go. Leka bewawambe bagende nkwekesi. To bargain, Mrs. Wink. Kati akambuwala ono talinaawo ssebo. Lukusa lwa kubagaininga. Talinaawo kuteesa. Be bateesa in fact bebalagira. Mrs. Winks. Kati bamugaaleka bali bagende. Nze nkwekesi. Kuba mulabye. Olaba yeefuulire. Kati agaba batemule buli aliyo. Nga batandika n'abakazi. Oba baana. Ono bamubisa simu kawago. Shall we go for another? Kati neera. I'll take you. Kale nja batwala. Mu busungu. N'agamba kakati aba fire brigade batuuka poliisi. Aba fire department ebasoose. Go round! Jukira. Oyo omukazi mugezi. Yakumya kinanka ky'omuliro. System yennyini ekizimbe. Eba ekuba alamu mu fire department nti ekizimbe ekikutte omuliro. Kati eyo sigino buli abeera fire department bano. Era wekanganga ne poliisi eba teri wala kuba balina okujja okwanalizinga embeera. I swear it was here. Ebadde wano. Come on, man, let's just off this bit. Tetutawanya bwotyo gweddemu. Kati jjukira waliwo oli akola ku kyokulongoosa. Kati ate omukyalo ono yagisudde mu bisasiro ebyo. Oli alongoosa dde nadde eri. Yours to play with, and you come with me, son, okay? Kati n'amugamba watumukulekedde omuzanyise. She's used to play. Kati gwe gyatumaliriza ebirala. Rasta uno. Kati aba fire brigade muzikiza muliro. Sajja baleesi boom. C4 explosives. Abazo guzikiza. Bakutte ku nzigi nzigale. Bamanya abali munda bali mbuzibu. Bakibana ne bakissa ku nkola endala. Yeah? Kati omuliro gukoleza madala. Awo poliisi teyinza butajja. Abaguzikiza baguba kumye. Mutwale eri obudaala abambwe mwakadaala daalimbira eri. Kati ekyo kiba tekikyali. Kiba tekikyali olaba. Kiba tekikyali kyabaguzikiza. Lwaba kireeteramu abagutaayiza. Poliisi esembedde. Ezeeko okubaetereza embeera. Era yino yafunye dda kukyama bukyami yakyami. Bataddewo bomu C4 explosives poliisi eze. Ate ani agukuma. Ani akuma omuliro, ani akuma? Ani agukumye, ani akumye?
Ani agukumye ennyonyi ya polisi agikubye n'ekizimbe mama. Terrorist attack. Terrorist attack. Captain Woods here. Got a code 3 situation. Tuli mu code 3. And a crowd control. A code 3 situation. Abantu babulijjo n'obongera kuŋŋaana. Abantu babulijjo bongera kuŋŋaana. Tukujjukiza. Politika kadde kamu kuba mbadde Mick Property Services. Moving until I have what we came for. Tetuva no mpaka nga tulina ekyatuleese. Gwe. Kati olengera abaguzikiza gye bakoma. Bawulidde kugulira eri abasoose okwagala oguzikiza. Ekyabatuuseeko. Kati bano bo tebaagala ku. 588. Wanje? The computer operating system that runs the building? Computer operating system ze running ekizimbe. Ze zaasibwa. How the hell do we get in there? Katuyingira tutya? Man. Leera tulabe. Oh dear, that's not good. Huh? I designed this high-rise to withstand civilian riots, paramilitary attacks, things like... Kakati mbu ya designing ebintu bino kye bayise paramilitary attacks. We were pretty happy with it when it was finished. Kati ba designing ekizimbe kino mu ngeri okuba nkiina security kyasinza okuba yaggulu okuziyiza ebintu nga bino. Well, naye nga bw'omanyi era bwe kiba kiwedde kibadde. Very good to you, wasn't he? Mukazi gwe senga bwe yakolera bannange kati tukuyite namata. Tunulira omukazi yenna. We prefer to buy ladies a drink. Oli mujjuvu wenna wajjulajjula dda naye nga omanyi obyakyala mwe mwate mwagala nnyo bintu byakola. Otunuulira n'obugagga n'obwagala bw'omu. Ate nga bagamba omuntu bw'abanga ali mu buyambi yamba omuddu ali mu bwetaavu. Omuddu ali mu bwetaavu toyagala kubanga buyamba muddu. Ono ya designing ekizimbe. Mwenna muli mwetoloddwa mugulewo nga muwandiise oba si ekyo tugenda yingira ku mpaka. First entry. We have 17 hostages. Tulina abambe 17 naffe ekyo tukanga si kikulu. Honestly, kadi ffe tukanga si mmwe ekyo kukanga mukituddize. The government mubenga mukola bye twagala. Are willing to die for our cause. Muyina oba ni government ekola gye twagala oba se tuli beetegefu okufiiririra ekyatuleese. If you can get to the 4 wires and cut them. Okusinziira kuyagira ekintu kino. Override the computer centricom. Bwe baba basobola oku-overridinga kye bayise computer central core ne bajjako ne ba-overridinga system kubanga ekizimbe kino security gye kirina baaba. Yo kati ole yakidesigninga yaza ne blueprints n'abaga abalina kuyita mu zi air duct. Babano bali munda. Ebitumbu tuli bino ebitambuza empewo. Genda okuddeeno waliwo omuddu ali mu kweddaabulula. Omuddu ayagala kweddaabulula omukazi amutabukidde bannange. Kumbe genda okwetegereza mu buno obusandu. Gwenyabo. Kati gwe wakuziba otya? Hey girl. Bannange. Kale nkubira ku ngalo oba obuyimbo nnyimbiremukko. Is this gonna be a shotgun wedding? No, kino kye bayita shotgun wedding. Atawo obufumbo bwa mmundu bana gulabe kale obukola bwakyo obukolo kale bansimula gulabe wandindabukidde nga nina wentuuse wulira obulumi olyawo alaka awerera embuyaga yasimulwa yakkirira yagwa yafotoka. That's Johnny Hill. Let that serve as an example. Kati kibanda taggwa yabagamba ekyakulabirako ekisooka. Musajja we akubiddwa bubi kibanda yagamba mbaweereza ekyokulabirako. Mutumanyire tuweereze abalala. Tetugenda kutiisibwatiisibwa n'aba bureaucrats. Abakuba bw'abasimula abakuba bw'abakanyuga. Kasawuli mukambwe. Rasta teyakakasiza oba mayita eri akyali ku mulimu. Gwe
kabawulidde dda. Kabawulidde dda. Gwe. Kole. Dayo. Akulembedde emisinde muli. Abawulira nga beewalula. Tugende. Ogugulu. Ate omutwe. Mpimye bubi. Kale tsembigira. Giremu katono sentimita entono. Obaze ochanjagala mutwe. Njagala mutwe. Endulu bwesiriko manya ofunye kyoli kwenda. Omusayi gwa kataago guno ngulaba. Wempimye. Bakomade bwe basindise tukomewulira miranga. Interpol again. South Africa, Reese, come here. South Africa? What an irony. IQ 175, Oxford graduate, ex-SAS, lead covert death squads in Angola, Bosnia. Kakati bafunye ebikwata ku bantu bano. Abalayiko ku bakali. Bali bawupalitingako mu Afrika. Sajja bakola tuwa mu Angola. Yakoze ku kyokulongoosa. In a silver case. So why the fuck you don't look again? All right, man. Singa na ku silver case ddamu olabe. You didn't say no black. Yino. Kati wadala jipa. Ha? Whoa. Fana. Man. Hey, man, where you from? East side? Baba zala wa, muva wa. Where from, man? From hell. Tuva Magombe. Nawe. Banange temuntwala. Temuntwala. Muntwala yo. Toyagala genda Magombe. Go around. Genda eno chuka tunule eno gwe wetelule. Go around. Mwagala kunefulira. Mwagala. Chibanda. Wawe. Chibanda. Chibanda. Alikutaka. Chibanda mugazi. Komando fala. Chibanda kilimingi. Akuba bada kutaka. Akilimingi. Akilimingi mafia akilimingi. Komando. Super Cop. Tough Cop. Tough Cop. Super Cop. Tough Cop. Super Cop. Filimu egenda maaso wetegereze. Zarkov, the cop is in the basement. Take care of him. Omupoliisi ayagala kumaliriza badduuyi bano. Ayagala kumaliriza badduuyi. Badduuyi bali Pada. Pandange. Adjustable. Kibanda. Mafia. Where? Go down. Chibanda. Wateke. Chibanda wateke. Chibanda wateke. Wateke nyo. Teke. Reverse standing hook. Uma. Yo. Kakati. Chichi.
Kiki kyoliko? Kiki kyoliko? Oh, honey. Oh, mukwano. I was looking for you. Mbadde nkunoonya. Olumiziddwa ng'omizuka. Listen, I gotta go check on the hostages. Hostage. Balina abawambe tulina ogenda. Ha? Love you. Kwagala. What are you doing here? I thought we were going to meet up on the roof. Mbadde wetusinkana ggulu. No. Briefcase efuniddwa. Fucked up everything. Buli kimu kisiraanyeemu. She has made things much simpler. I lost Pushak. Ono omwami bamuyita kalya kokka. Tim is son. Bintu bikyuse nnyo ne ŋŋamba wayi. Ate n'abamuko. Taasi. Alaka. Does anyone know how to disable the computer system? Ani amanyi okuba ndi disablinga computer system? Me. Ne bayitawo. Ono ayambuka. Yamugambye mbadde manyi tugenda sinkana wagguluko eninze ggwe. Sirina gye nkutwala. Bano ne badda bazzeeko computer systems basobole okulabika ndi bava ku lockdown. Babadde ku kye bayise total lockdown. Osika ki? Oh my God. Laba omwana. The building. Omwana batage bamukwesa ate uli ali mu kigali avuga. Gwegana gwe. Tekayinza muwulira. Tekayinza muwulira. Kanyumirwa. Tekamanyi mama wako gyali kyobola eby'abaana. Omwana watuuka okumanya ndi omuzadde mwetaaganga muyala obanga alina ekigaali kyayagala okuvuga. Try system 5. Come on. Kali mukunyume. Are you having fun? Onyumirwa. Onyumirwa. Kale ndogenda okweregereza. Bagudde enzije. Nze nsoose muje. Embeera eno aba ne baba nga bayambiddwa. They're headed to the roof. Kibanda agenze n'akaana k'abandi. Kibanda agenze n'akaana k'abandi. Kale aja na maama. Waliwo nsinde itawo. Mukungujjo. Oba omanyi omukungujjo. Mukungujjo ogumanyi. Basi. Lwaki otulemesa? So very nice you can join us. Kirungi otwegaseeko. Departure. Get in. Tugende. Ogenda kunyamba kuva wano. Kuba omanyi ebyentambula yangu ey'ennyonyi. Yangu watugendera basebo ekizimbe kiwanvu. Ezo bayita skyscraper. Kiwanvu nnyo. Not you let the boy go. Leka omwana agende kumba omwami we yategedde. We cannot live through this. I have a very nervous trigger finger and very little patience. Alina okupapa mu kunyiga manduso. You let the boy go over to Gordy. Leka omwana agende oleke n'oli then naye ngwe nkutwala. My children. I'd rather play with you. Go to Gordy. Olowooza omwana tumwagaza ki? Nze afadhali nzanya naawe. There was never a story of Mobo. Ebadde story ya bamapenzi. Juliet. Kati oli ye Romeo gwe Juliet. Bannange. Omukazi olwatunuza mu bemundu. Kyamutapula. Watolabanga ku musajja akukuba lwa bbaawe. Sajja tebakyafunika. Sajja tebakyalabika. Kibanda. Kibanda nakirira poliisi erengera okugenda kwonona okutuuka kwatuna. Nafande yekanga. Waliwo ekigo kyolaba n'olabanga gwe agenda.
kali avane kanga nnyo. Egenda baso cinema. Nagambi is all about emanation. 888 we come straight up. Tuliko Telegram, YouTube, no watch. Katufune ne kupate mudu. Olwo bita bya kuzenya. Twatama. Twatabuchire mnywanyi. Mukwano. Wewe nalebeze ekyejo manya abana abo bulenzi bano badde obuto. I told you everything would be okay, didn't I? Nage bichimi kijja kwa bulungi. See, give me a kiss. Ayagala abana. Lwakuba omwami oli ate kyamulemi okugwa. Bamudiza kakapake. Look who's in there. Your mom is waiting. Let's go in. Kale ogenda okwetegereza maama. Esasi lyamu kuba yali akyalimu akalamu ambulance yiyo. Kale nno. I can't have a baby. Bakoze omulimu mulungi nnyo. Basonde okuyimiriza abakyama abasanyawo ejjime. Ebintu kale mwere abamugire temwabukulwawo namwe bennyini muli balwadde. Ndi muli mu kwekaniikirira. Okwekaniikirira okwo oli mulwadde ate ayagala okuba ogenda mu by'amaanyi mubadde ki? Sobe mufuneyo empiso ne Panadol tusobe kye tuzzaako. Olyoke mugende mu ebyo. Kale no bannaffe nga bayingiza ambulance. Nagambye twali tumanyikiddwa nga skyscraper mwana muwala Nicole Anna Smith. Ate nga ye munaffe yatuva ku bulamu obwensi mu myaka gya 2014. Katonda yamujjulira tumusabira. Allah abenga amusaasira ebyo byamugendako obubi. Anti kunsite kuli mulongoofu. Teri atasubya. Tubagala nnyo. Akume.